webale nnyo Aunt Harriet tukulembera service eno tukuleko naye mu ngalo yankwema webale nnyo nekwaya yaffe kwewaayo tubakwireko mu ngalo abayebazibwe Andorothe namusizza tukusubiddwa naye tubaza Mukama Kristo olwaleero wamu n'amaka ago Yesu yebazibwe nnyo Kyala Senoga obujulizi nga bw'amaanyi Katonda ye nga mulamu oyo Mukama mulamu Mukama akyakola ebyamagero ate ye Kabaka Mukama affe yebazibwe nja kwongera okutuzaamu amaanyi ffenna nti Mukama mukulu amiina Mukama ki mukulu ataasobola ebyamagero bye bikyaliwo tebiggwangawo gwe bw'omwesiga naye nga akola omulimu ogugwe mpozi okubajjukiza nti Friday eno eya wiiki tujja kuba n'okusaba okw'akawungeezi abamu ku ffe tuli banafu nnyo okwetaba mu kusaba kuno nja kubasaba leero banafu tusibe ku mpagi siba kiri tuba neruga sijja kusobola ate kino wali kiri mujje tunonye Mukama ene kanisa tuli kanisa naye tuli kyoto tuli ki tuli kyoto tulina okuba nti tunonya Mukama obutawedde Sunday ejja ye Sunday esembayo mu mwezi ogwa July era Sunday eyo ejja kubeera ya njawulo nnyo kubanga Sunday erina ebintu bibiri ebikulu ekisooka ejja kubeera Sunday ey'okwebaza Mukama ffe nga amaka ffe nga kinoomu era tujja kubasaba bannange bwemu Mukama muteeke ekyo tumubbaasa manye oluusi kugamba okwebaza tuleeta ebigambo weewaawo naye Mukama yagala oluusi ekikwatibwako mu Bayibuli mu 2 Zabbuli 5:17 Mukama agamba nti nomuleete ebiweebwayo ebyokwebaza era Mukama era twebaza kafuna nti mugayaala eno wiiki funa kyoteera Mukama mu bbaasa ennungi ennene manye nti tukkiriza Mukama buli tuuka mu kanisa muno ng'ojja okuweereza Mukama ng'olina ensawo y'essente ng'ogireese kiweebwayo ng'ogyettise ku kadeeya wa mu kitundubalo kisibye mu bbando zitambula bwe ziti waliwo kagundi akayeta ennaku zino ku mukutu balabika baali bakozi ba gavumenti oba mwakalaba nga balina ssente bazipayirize nga bisenge nga ziri bwe ziti kati n'abaana bakwata bbando mane nga mudduka bwe buti naye nga sente mekane Mukama ekinenzikwatako nteka butesi mu kutiya neleeta mu kanisa ekiweebwayo kya Mukama naye eza tujja kubeera nga sente ennungi kamatamiye nga lezira n'omukisa gye tugende kati ku Sunday eno baako toleetera Mukama tojja mu ngalo nsa ate this time tujja kuba n'ebigo bya fone bibiri ebinene tuweeyo tujja tuweeyo Mukama kikitugamba Mukama weebali nnyo okutwagala ng'amaka nga buli kinoomu otubeereddewo olwanya agatalo gangi ozzeemu essaala nnyingi tuzze okwebaza kale bannange Sunday eyo ejja kuba naye n'ekyokubiri tujja kuba tuwebaza Mukama olw'emyaka 8 egy'ekkanisa yaffe Mukama si mulungi so bintu bibi tubigasse wamu okwebaza Mukama ag'amaka oba nga buli kinoomu ate ekiseera kyekimu n'okwebaza Mukama n'emyaka 8 Mukama ffe yebaza abooluganda nja kusaba okubeeko ne gwoyita tojja wekka abooluganda mikwano gyomanyi byonna bayite okubeera ekasi mugambo wange jo mutwegatteko twebaza Mukama olw'obulungi bwa Katonda Mukama ffe yebazibwe nnyo omwezi ogwa July guno tulimu gwadde omwezi nga tukoola Mukama tuloze ku byamagero bye n'obubonero omu n'ebyewuunyo omwezi ogujja ogwa August gwajja kuba mwezi gwa kusinza twagala okuba tuno tuwaayo nate gwe nange okuba ntusiza Mukama nga wekitugwanidde naye guno gwa July mwezi okwatambulira Mukama mu byamagero bye
oluganda omu yajja ku kanisa ku lunaku olwokuna yajja wano kati twogera bikinaba ebusuma jangu olabeka ekiri ebweru koza musajja ng'alina akapyata nanga musumanyize kwebaza ngirabika bulungi nagamba ebyamagero ebigambo byadulayitanisa okukolebwa mukama yeebazibwe kale njala sagala osigale bweru mukama ng'atambula njala obeere nga naawe obeera omukwabo abagenda okwebaza mukama olw'obulungi bwe n'ebyamagero. Twalaba Yokaana 2 nga Yesu akyusa amazzi okugazza nga mu nvinnyo oba omubisi. Yokaana 4 bwe twali Sande ne yaggwa twalaba Yesu ng'awonya omwana ow'omukungu, omusajja ono yali mukozi wa gavumenti nga w'amaanyi ddala era mukama nga amuwonya. Olwaleero tugenda kulaba Yokaana 6. Sinulwaki mukama atwesibiddeawo Yokaana 6. Twali mu Yokaana mukama alaga nakyatugamba mu kitabo kya Yokaana wano ssonyi gye tulimu. Kale bikula bayibuli yo mu Yokaana 6 we tugenda okusoma nnyiri esooka 15. Era nga tuyisa omutwe ogw'olwaleero okugaba kukubisaamu ebyamagero. Kiddemu okugaba kukubisaamu ebyamagero. Kikyandibadde opposite y'ekyo. Opposite yandibadde eti obutagaba buziiza oba bulemesa bukendeeza. Kale bukendeeza naye tugamba nti okugaba kukubisaamu ebyamagero bya Yesu. Kampa obujulizi buno nga tubona kugenda maaso. Waliwo omukyalo omu balimuyita Heidi Baker. Omukyalo ono yalina ekitongole ekirabirira abaana bamulekwa mu nsi ya Ghana. Kati nga mumanyi ebisente bwe zibeera nga oluusi sente zibabula, naye olunaku olwo bagenda ne bafumba emigaati cakes ez'abaana. Of course omwana ayagala okulya ku mugaati, baana bamulekwa tebalina ke balina, baafa bazadde bwe baafa babalabirira nga watuko bwe yakolanga. Kaakati bwe batukugaba emigaati gye bali bakoze nga mazima ddala giyinza obutamala. Kati bakyakolanya ekyo tunakola tutya emigaati gino okuba nti gimala. Omu ku baana mu kitongole ekyo n'agenda nabbirako baana banne ku kyalo agamba mwe muli wano tugenda kulya migaati. Omukyala agamba nti ekyalo kyonna ne kiggwayo eky'abaana balyo ku migaati naye nga kibala tekimala. Kati omwana omu yali agaba emigaati egyo gwe bali bakola naye yali mwana bamwita Juma yamala n'alokoka. Juma n'omukyalo ono Baker ne bagamba mukama bw'otakola kyamagero kino tekijja kusoboka. Bino emyaka ebyalako gyali myaka 2018 kyamagero kino kyaliwo mu nsi ya Ghana. Ng'omukazi agamba bannange tusabe mukama azimbulukuse emigaati. Tujja kuba bagisooka mukama ekiseera ekikola ki gizimbulukuse. Obujulizi bwe buno nti abaana abaali basimbye layini okufuna ku migaati egyo buli omu yafuna omugaati paka lwonna ne baggwayo n'abaava ku kyalo ne bafuna naye nga ensawo gye bakijjamu yo tegaziwa naye nga emigaati tegiggwamu. N'agamba nti baalaba Katonda nga azimbulukusa emigaati n'agaziye akatono ke baali balinawo okuwa abaana. Olwaleero tugenda okulaba ekyamagero kyo nate mu byawandiikibwa mu Yokaana 6 nga tulaba nti Yesu Kristo yaliisa abantu 50 abasajja nga 5 okubaliisa si bangu siwe kiryango abataano naye baali bameka 50. Muyifa abasajja embuto teeka nneneko. Waliwo omusajja ono yali musituzi wa buzito linnya linnerabidde
mu myaka egiwedde eyo egyensa kinaanaawo makkati awo balimumita kasasa mujjukirako kasasa yali musuzi wa bizito. Kasasa yawangulanga emidaali mingi olw'okusitula ki obuzito mu Afrika. Kati omu nga bamubuuza mwami Kasasa yekwe ssebo okikola otya emmere olyeyenkanawa? Kasasa yayogera ng'ayogera n'ebigambo ng'ayogera ng'ayogeza simbo mu Luganda yita simbo ng'ayogera mpolampola nebagamba nze ku makya nkeera ku bensani y'obuugi ebakubya bogoya 3 ni kabalagala 40. Abakyala mufumba naye yafumbikeko besani yaki ey'obuugi ebiwago byenkanawa ebya bogoya bimeka kabalagala meka 40. Naye kati Yesu yalisa abasajja 50 tenda kiraba. Era mu lugero luno tulaba nti Mukama Katonda waffe ye aba n'ebimala byaba nabyo bibanga bimala bulungi. Gwe omuntu w'okoma n'ebyo by'olinawo ye aba akyayina ebijja otumaliriza ddala. Era Katonda ono talina gamba nti waliwo ekimulemeredde, naye aba n'ekyo ekimala embeera gye tulimu. Tujja kulaba muvubuka ono gwatawalinnya mu Bayibuli eyina emigaati gye egyali 5 n'ebyennyanja 2. Naye tulaba nti Mukama wadde nga byali bitono nnyo ebyo byali alinawo, Mukama yabizimbulukusa nebimala buli eyaliwo. Gamba nti amiina. Njala tutulize Mukama Katonda waffe nti mu biro ebimu kaakano mu mbeera gye tubeeramu nga betulina tebimala, Mukama abizimbulukuse bibeere nga bimala, kubanga Katonda akyasobola. Katonda oyo takyukangako wadde n'akatono. Bayibuli egambye bweti mu kitabo kya Yokaana 6 essula esooka 15. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'asomoka ennyanja ey'e Galiraaya era eyitibwa ey'e Tiberiya. Ekibiina ky'abantu ekinene ne kimugoberera kubanga baalaba ebyamagero bye yakola ng'awonya abalwadde. Awo Yesu n'alinnya ku lusozi n'atuula wansi n'abayigirizwa be. Embaga ey'Abayudaaya eyitibwa Okuyitako yali kumpi okutuuka. Simba katono nnyo olunyolo olwo. Kati omuwandiisi Yokaana atujjukiza ebyaliwo ebikulu mu kiseera ekyo, ebintu ebyo byaliwo. Embaga ey'Okuyitako Babuloni twegambye yali eneetera okukola ki? Okutuuka. Lwaki Yokaana atujjukiza embaga eno? Kubanga embaga zino nkulu nnyo eri abo abakkiriza. Embaga zino ziri 7 ziri mu kitabo ky'Abaleevi 23. Newankubadde nga omulabe Sitaani yazinyakula nga tetukyazeeyagaliramu, gwe naye kati alokose tulina okuzeeyagaliramu. Gamba nti amiina. Kati omuwandiisi atugamba nti embaga eno yali eneetera okutuuka. Olw'okutandika bweti Yesu bwe yayimusa amaaso n'alaba ekibiina ky'abantu ekinene nga bajja gy'ali, n'agamba nti Firipu nti tunaagulawo emmere okuliisa abantu bano bonna. Emmere yogenda okubaliisa tugenda gigula luddawa? Emmere y'abantu 50,000. Katujjukira nti abasajja babeera 15,000 abakyala babeeyongeramukko, kubanga mu bo mulimu abakyala b'abaana abasajja, naye ate mulimu ne bannyinaabe, mulimu ne bannazaala osanga, naye ate mulimu n'abaana. Kati osanga ekibiina kino mu kifo kigamba 15,000 mu biseera ebyo baitibwa abaana bakyala.
bane musasira abakyala ebiseera ebyo baali teba abakyala kitiibwa nga bwekigwanidde nga tebababala era n'okulonda baali tebalonda era binywerako kaakati mawanga gabawala bwe bakyabigoberera nti omukyala tavuga mmotoka tatambula yekka alina okwerekebwako byakitujjubwe bitubibeera kitujju naye badde gamba abasajja 15 kitegeeza bantu balinga basukabira mu mutwalo awo n'omusobyo around that figure. Kakati tugende mu maaso tulabe ebyaddako. Bayibuli neegamba bweti olw'omusanvu Filipu n'addamu nti emmere egula dinaali 200 tesobole kubabona buli omu okulyako akatono. Yagamba emmere tetusobola oyo okulyako si kanene naye akaki Bayibuli kwetwegamba okulyako akaki akatono. Obwetaavu bwebuli gaba Filipu addamu ekibuuzo naye nga naye alaba mu buntu tebayinza kuyitawo gafunda akamere banaakajjawa ye katane ki banaagula emmere yenkanidde awo. Ebiseera ebyo tubabengawo mmere yenkanaawo osanga mu kifo kimu ng'onagenda mu kifo kirala n'onoonya wala n'onoonya paka lw'onofuna tobanga nafaamu munene ng'ebiseera bye tuli mu kaakano. Kati Filipu amugamba tunajjawa emmere oba n'ensimbi ezeetaagisa okugula emmere buli omu okulyako wadde akatono. Kati ebizibu Filipu byagamba biri bibiri, waliwo emmere waliwo n'ensimbi. Emmere eyinza okuba nga gyeri naye nga ssente zikikula teziriiwo. Kati ye Filipu agamba katono gamba okuloozaako obuloza. Ezo emmere ze tubeeremu ebiseera ebisinga obungi n'otuteekanya bakwenda nakuyiriba simanyi biki tubeeremu ebyo naye ng'ate Mukama alala atusitule tuvaawo tudde mu bintu ebingi ebigasi ebinaatumala ebinaamuweza ekitiibwa Mukama asobola okugulumirizibwa. Era guno omwezi tukkiriza Mukama Katonda waffe nti ajja tuviirayo mu byamagero nti akabadde akatono akagaziye kubanga yasobola ye nannyini wa buli kantu. Bayibuli egamba nti ensi n'okugera kwayo byonna bibye, feeza ne zaabu byonna bibye. Mukama ye nannyini wa buli kantu. Nga bwe twayize mu bujulizi bwa Ssennoga tubeere n'okukkiriza bannange Mukama ajja tuviirayo. Amiina ntono ne tugenderawo. Bayibuli neegamba bweti olunyolo 8 awo omu ku bayigiriza be Andereya muganda wa Simooni Peetero n'amugamba nti Mukama wange nno gw'okyali awo naye wano waliwo omulenzi. Waliwo ki? Omulenzi kikyalina mu ngalo ze ayina emigaati 5 ejja yasiiri n'ebyennyanja 2. Nidda kuli ekyaddako kyeyagamba yagamba atya ekibuuzo yagamba tabanaye naye bino binaakola ki binaagasa ki? Ngamba temuliimu gamba tewaliwo kantu konna naye ono omuvubuka ayinawoko emigaati 5 n'ebyennyanja 2 naye nga Andereya amugamba buno obuliwo buno bye bunaagasa ki? Katonda agambe alina obugaati 5 n'obwennyanja 2. Kyamaaso kigalaba katono waliwo okukkiriza ani atalina kukkiriza. Ne Filipu talina kukkiriza bali bayigirizwa Yesu atambula nabo. Oyinza okuba nga oli mugoberezi wa Kristo Yesu naye nga oli mubuusabuusa tokkiriza. Bw'oba tokkiriza ebyamagero byakuyitako kubanga batali kukkiriza ne Mukama alabeera musanyufu walina akatono. Kati omusajja agamba newankubadde waliwo buno obwennyanja nobuno obugaatigaati bunaatutuusa ludda wa ani anaalyako. Yewedde Filipu yabadde agambye okulyako wadde akatono bwe kati. Kati Andereya yagamba bino binaagasa ki abenkanidde awo obungi. Mukama bannange atyamye nti no wadde nga tubeera mu nsi nga ebibeeramu bibeera bitono
Katonda byonna abiyina ate ebibi tebiggwaawo. Mukama abeera na bingi. Singa tulina okukkiriza Mukama abajja kutuviirayo. Bayibuli n'egamba Olunyiriri 10 Yesu n'abagamba nti mutuuze abantu. Yesu teyaddamu kubawakanya mbwate biki Filipo mukole ki mutuuze abantu wansi. Mujjukira mu Yokaana 2 nga banoonya Yesu yakyusa amazzi mu nvinnyo yabagamba mujjuze pipa ez'amazzi. Kigambo eki amazzi gafuuka envinnyo. Yokaana 4 omusajja owa gavumenti bwe yajja ng'agamba omwana omulwadde Yesu amugamba genda ekyamagero tekiwedde mwana ajja kufa. Wano Yesu agambye atya abantu bakole ki batule wansi. Njagala Mukama atuyambe gwe nange owulye ki Mukama kyagamba mu mbeera gy'olimu ki Mukama kyakugamba. Bw'onoomala okiwulira ate okigondere. Bw'okigondera Mukama yeebala okutambula. Gwe nange kitugwanidde okukkiriza Mukama Katonda waffe ekigambo kyatugambye okukkiriza. Bwe tumala okikkiriza tukitwale ekigambo ekyo nga kiramu era nga kirungi. Bayibuli n'egamba waaliwo omuddo mungi mu kifo ekyo, awo abantu ne batuula. Naye njagala okwebuuza abantu bano baali bamanyi Yesu kyaliko? Osanga baali tebamanyi. Bayibuli egamba waliwo omuddo gwali mungi nga muwanvu, ndowooza bamenyamenya ensiko n'ebisagazi. Bayibuli egamba ne batuula. Balinamu okukkiriza ndowooza nti Yesu ono yalikola ekyamagero. Lwaki? Baali bamulowoozezaako ng'akyusizza amazzi okudda mu nvinnyo. Kati nga baali balina okukkiriza nti Yesu Kristo akyasobola okukola ekyamagero ekirala ekyokubiri. Bayibuli n'egamba awo Yesu abantu batuula ne baba abasajja 15. Awo Yesu n'atwala emigaati ne yeebaza Katonda n'agabula abantu abatudde, n'ebyennyanja n'akola bw'atyo, bonna ne balya. Babalega bita katuwe ne bali bwe batyo nga bwe baayagala. Eyange egamba ne balya ne bakkuta. Okukkusa omusajja omu mulimu. Abasajja 5 nga batudde ku sefuliya ey'embizzi ey'ebigodo oyinza okwewuunya. Ne kati abasajja bali 10 nga abatatu babawaze wadde n'abaana. Bayibuli egambye ne balya nga bwe baayagala oba ne balya ne bakkuta. Oluvannyuma Yesu n'abagamba abayigiriza be nti kale mukuŋŋaanye obutundutundu obusigaddewo tuleke okufiirwa. Kati ekigambo kino bagamba obutundutundu tategeeza obumenyesemenyese nawuli ng'abaaliddeko amalusu ne gasigala ku mugaati n'asula wansi. Kuba Bayibuli egamba nti obukunkumuka buno obusigaddewo tulemwe okufiirwa. Kikyagamba nti no egisigaddewo baali batasobola okugirya. Ekifaananyi kye kino kiringa ng'obeeka emmere awaka, muceere, kawunga, mayuuni, biki byonna ebyo. Kati bw'obeeka emmere esigaddewo nga batomaze okukkuta esigalawo togitereka bwe guli. Kati ne Yesu ng'agamba buno obukunkumuka oba emmere emigala esigaddewo gyagisobola okuliba abantu abalala. Era nze nkakasa nti bwe baali bamaze okulya abantu abalala beeyongera ku kyalo kubanga emmere yaliwo eri. Amaanyi emmere erina amaanyi. Bw'oba okyabuusabuusa ewuwo jjulanga ebijjolo by'emmere ekyalo kijja kubeera wakawo. Emmere erina amaanyi. Era ndowooza buno obukunkumuka 12 baamala nawe ne babulya nga bamaze. Nekyo tugamba nti Yesu Kristo ono yasimbulukusa ekitone kyaliwo n'akifuula ekinene. Era bintu bye tulaba mu Bayibuli tulina kwiraba nga tugenda mu maaso nga tukolako kimu kimu ku ebyo. Bayibuli egamba bwe nti kakamanya akantu ako
ne bakuŋŋaanya ne bajjusa ebisero 12 eby'obutundutundu obwava ku migaati 5 egya sayiri obwasigalawo nga bamaze okulya. 14 abantu bwe baalaba ekyamagero Yesu yakola ne bagamba nti ddala ono ye nnabbi. Kyo kyaleetera okukkiriza mmere. Bannange twegendereze emmere. Ekisudde abantu abanyogena mu kabi mmere. Ekisuula ekyennyanja mu katimba ly'eddobo okuli emmere. Mukama atusaasire bannange emmere tube nga tugyegendereza. Abasajja bano bagamba Katonda yatuwadde emmere ajja kufuuka kabaka. Mukama atusaasire bannange obuzibu bw'emmere. Emmere tugirye naye nga twegendereza. Tugende mu maaso njala kamaliza kantu akugende mu notes nawandiise. Bayibuli neegamba abantu bwe balaba ekyamagero Yesu kye yakola ne bagamba nti ddala ono ye nnabbi oli alindirirwa okuva mu nsi. Yesu bwe yategeera nti bategeka okumukwata bamufuule kabaka waabwe n'addayo yekka ku lusozi. Emmere bwabanga ekaayi vaawo weyongereyo eri kubanga emmere eyinza okuvamu yona etali birungi obinaatugasa. Olunyolo olwokubiri tulabye nti abantu bagoberera Yesu kubanga baalaba ng'akola ebyamagero. Era tulabye bano bagenda mufuula kabaka kubanga era bawadde emmere. Abantu abamu bagoberera Yesu tubagamba nti baagala okubulokoka naye bamugoberera kye banaamufunamu. Kakati ogwo omulama teguba gwa Bwakatonda. Njagala gwe nange twagale Yesu tumuwe obulamu bwaffe. Sigamba nti nno tujja mufunamu naye olw'okubanga ffe tumwagala. Okuwa Yesu obulamu bwaffe tujja kufunamu. Okuwaayo kugaziya ebyamagero bya Katonda. Tetuwaayo ssente zokka, ne tuwaayo obulamu bwaffe, ne tuwaayo talanta, ne tuwaayo tutulinawo. Bw'okiwaayo eri Mukama ekyo Mukama ng'akigaziya. Bw'okyeterekera ggwe kano kange, kano ka kumuguwa, kano ka mu kiwato, awo kakoma. Naye Mukama bw'osala omuwaayo, Mukama nga naye yeegulumisa. Naye ekibuuzo ekyabuuzibwa mu lunyolo olwokutaano, Filipo yali abuuza ebintu bimutabudde. Yesu bwe yayimusa amaaso n'alaba ekibiina n'abuuza Filipo nti tunaagulawo emmere okuliisa abantu bano bonna. Ekibuuzo kino kyali kibuuzo kikulu nnyo era Bayibuli etugamba nti ekigendererwa mu kibuuzo ekyo Yesu yali ageresa Filipo anaddamu ki? Ebiseera ebisinga obungi tugwa ebibuuzo bya Yesu n'atubuuza ensonga eno n'abuuza ensonga endala. Era wano Filipo kuno okugezesebwa yakugwa yena nno kyakuddamu wali n'akatono. Naye ng'ekigero kya Yesu yali ayagala luza Filipo amugambe nti gwe Katonda osobola okyasobola okukola ekyamagero n'okyusa embeera eno. Njala nnyo Mukama atuyambe gwe nange mubula bwe tulimu olwaleero nti Yesu abeere nnamba emu nga yasookerwako, abeere mu masekkati g'obulamu bwo na buli mbeera okkirize era oyatirizenga nti Yesu Kristo ajja kutuusa eno embeera, ajja kugisobola. Lwaki? Teriyo mbeera esinga Yesu Kristo amaanyi, teriyo mbeera esinga Kristo magezi. Kuba Bayibuli etugambye nti tudde mu katima Bayibuli egamba kino olwokutandika egamba kino yayogera atyo okugezesa Filipo kubanga Yesu yali amanyi kyagenda okukola. Yesu Kristo gwe twakkiriza amanyi ekyokukola mu mbeera ze. Nebeera gwe nga tomanyi amagezi gakwesibye, Yesu yamanyi ekyokukola. Tuddukire eyo kubanga ye ekyokukola akimanyi ate bw'akikola akikola bulungi. N'akigaziya, n'akizimbulukusa, n'ateeka amakubo we gatali, n'aggyawo amaggwa, n'ajjuza abawadde obuwonvu, n'asala ensozi. Ye Katonda tukkiriza olwaleero. Katonda waffe mulamu akyakola ebyamagero.
Katonda waffe akyasobola nga bwe gwali ly'edda. Ekibuuzo kino Firipo yakigwa naye nga Mukama yalina amanyi ekyokukola ng'alina enteekateeka ye. Naye tulabye te Firipo olunyolo lw'omusanvu nga Firipo azza ate mu buntu buno obugaati buno bw'oliwo olwaleero bunaatutuusa luddawo. Obugaati 5 n'obwennyanja simanyi bubiri. Naye njala okugenda ensonga eno kino omuvubuka ono yawaayo ebyennyanja bino n'emigaati gino yali muvubuka mugumu. Omwana okuwaayo emmere gye bali mupaakingidde n'agiwaayo. Njala mukifumiitirize omwana n'awaayo tekyali kyamu ku mwana ono. Simu yalina myaka emeka sikimanyi ekyo. Ngeza kukuba akafaananyi ka muwala wange Asante. Muwala wange Asante agala nnyo emmere emuwoomera. Era bwe bakumulaba ku mmere oba omuyina mmere. Kati ngeza kugeraageranya nga Asante bamwadde KFC ekipakita alina kyomu kirimu enkoko kirimu ne chips n'ogamba Asante kimpe ayinza okukuba enduulu. Naye omwana ono ye gwe tugambako mu Bayibuli yeewaayo n'awaayo. Katugere bwe nti mu kibiina ekyo nkakasa nti mwalimu abantu abalina emmere. Tokirowoozaako? Abaali batambudde nayo. Kati ndowooza Firipo atambulatambula agamba ne gwena wali ensoka ki? Ate siina. Ate gwe nange siina. Baali balina kubanga ebiseera ebisinga obungi bamama mune okupaakinga emmere nomugiteeka eyo. Bamama tebatambulirawo ngalo waki kabesi kabeera omwo kakimu buntuntu ndabira ku mukyala wange nomugenda okutambula olwera tugende ninamu katono wayagala genda naye alina okuteekayo obuntuntu kati omutuka ejo mutuuse wekulaba gajeyo apo amatino apo yavuddewo tatabadde kugamba nindaawo gwe nga topapya kati mazima apo ojeetalaga ekiseera ekyo. Kati ndowooza mwalimu abakyala balina emmere nti bagiwaayo naye omwana ono n'abona omutima oguwaayo. Kikiŋŋamba nti omutima oguwaayo Mukama azimba okusa ky'obaddeyo. Bw'obeera omukodo obukodo Mukama naye bw'agaziya saala batyogerako ekyo. Mukama n'agaziya obukodo obutawaayo. Nze siina ntwenyola naye ng'ate tulinawo. Mukama tayagala kinene ayagala katono. Tugambye esanja ekyatugenda kuwaayo tujje gamba Mukama nze siina. Twayiga wiiki ezaggwa gabbiri oluganda Joyce Kasita tugamba nti omuntu yenna bw'abanga alya, bw'abanga anywa, bw'abanga alina bw'ateeka oluba asobola okuwaayo. Twayinza kugamba nti tulina ekitulemesa mu mbeera zetubeeramu oluusi lwa butagaba. Era omuntu omukodo mwewalenga gamba mwana akulinaanye ekigambe omukodo mwewalenga. Kale mukono gamu abatagaba abantu abatagaba. Kati manyi kyawunyisa kino Yesu yakola ekyamagero naye yali yeetaaga omuntu gw'anaakoleramu. Era nze ndowooza osanga singa tewaaliwo omuvubuka oyo Yesu yanolayo amagezi malala. Naye nga Yesu yeetaaga ekibya ekyokukoleramu yomwate bwakola alina okufuna omuntu gwakoleramu. Bayibuli etugamba nti Mukama yanoonya abeegayiriza nga tabalaba. Ate nga Mukama yalina amaanyi okukola kyona kyaba ayagadde naye aba anoonya omuntu. Ku luno akavubuka kano yali kyo kya Mukama Yesu Kristo. Nsaba Mukama akufuula eki gwe naawe ofuuka ekibya gwe weeweeyo obeefuuka ekibya obeere kondoti ofuuka oluseke. Mukama alukozese. Mukama yeebazibwe. Omuvubuka ono n'awaayo ekyo kyeyali alina. Yali oluseke kwolwo era mbu ye mu kugaba okwo n'asobola okuliisa abasajja
5,000 n'abakyala wamu n'abaana ne balya oluganda lugamba ne babwegera baali ne bakola ki ne babwegera ne bavaako enjala yali balume ennyo wamu n'omukutu ogwo. Bw'ogaana okugaba obalemeseza Yesu okukola. Bw'obeera nga togaba oli mukono gaamu Mukama omulemesa okukola. Yesu nga lwaki ekimu eky'ekkumi kiba kikulu nnyo kiwaayo n'ekiweebwayo eky'okwebaza n'okugaba eri abo abatalina. Mu kukola ekyo Mukama aba yeegulumiza. Lwaki? Kubanga okugaba kulina amaanyi. Okugaba kukola ebyamagero era okugaba tulamu ebyokuyiga bingi. Ekisookera ddala bituyiga mu kugaba kuno ng'omukono bwe yakola nti erifa abakkiriza okugaba kulaga okukkiriza kwaffe mu Katonda nti ye Mukama Katonda akola ebyamagero n'olwekyo tetubeeramu kutya wadde okubuusabuusa naye okukkiriza Mukama nti Katonda addamu buli kyetaago kyonna eri abaana b'abantu. Buli lw'ogaba kabonero akalaga nti okkiriza Mukama. Buli lw'otagaba Mukama wamubuusabuusa. Mukama atuyambe nti nno gwe nange tuyiga ennono zino ez'okugaba. Mu kugaba Mukama ebyamagero bye bikubisibwamu emirundi mingi n'emirundi mingi ne bigasa ggwe ne bigasa n'omulala. Bwe tutagaba ffe ffennyini tetufuna n'abalala bakulinaanye nabo baba tebagenda kufuna. Ekyokubiri, buli lwe tugaba ng'emiryango gy'eggulu nagyo gyeggula. Buli lwe tugaba emiryango gy'eggulu nga gyeggula. Waliwo mukwano gwange omu bamwita Joseph yasoma kutabula ddagala, pharmacist. Joseph ono yali musajja mugabi nnyo era nga yali nnyo Mukama. Tabeera naye nnyo ku batoto. Kati olw'okuba yali mugabi nga Mukama mumukisa era nga ye engombe yegamba bw'eti buli lunaku nteeka okuzimbira Mukama olw'okugaba. Era yese wonso otwabeerangawo bwatoto ye ng'avuga emmotoka nnungi ku myaka gyaffe. Lwaki? Yali mugabi. Kati n'asalawo agende e Bulaaya, kati babeera London ne mukyala we balina abaana 3. Naye bwe yatuuka e London olw'okubanga musajja mugabi nnyo Mukama n'amugazya. Era kati omusajja atunda products 89 ez'eddagala lyakoze ye mwennyini. Kati juzi era ku essimu n'agamba Musumba oyinza okukikiriza nti nze ndi muddugavu n'enkozesa abazungu wano nze nembawo emirimu era omweta sebo. Era yagamba bunaku abaasinda twala Mukama mulungi naye nga ekisinga omusajja oyo musajja mugabi. Mukama ffe yebazibwa. Njagala weebuuze mutima gwo oli mugabi oba oli mukodo? Kubanga bw'obeera omukodo tobeera nga kana akavuba akawaayo kikaali kalinawo. Naye Mukama atuwa ekisa ekyo tube tuno tugaba. Luka 8:38 lwepawosebo lugamba bwe luti mugabenga namwe mulikola ki? Muligabirirwa. Ekigera ekirungi ekikwatiddwa ekikoze ekyo kitya? Muyo Oluganda lugagga ekisuukundiddwa ekyaki? Ekyomuyiika. Muyo Oluganda lugagga ebigambo bibula bannange. Ekisuukundiddwa ekyomuyiika kye baliweebwa kikiriho balibaweera mu kifuba kubanga ekigere ekyo kye mugera nammwe kye muligererwa. Kyogezo okuwaayo ne Mukama kyaliwaayo. Bw'osimba tampeko y'ebijanjalo emu tobeera mwenkanya
okukiriza ogamba nti Mukama ajja kukuwa okukungula ensawo 10 ez'ebijanjaalo wadde ng'asobola niwe asimba ttandiko ki tuyinza kufuna ensawo 10 ez'ebijanjaalo mu ngeri y'emu buli tuwaayo akakatono tuvaayo n'akatono tetulina kubanga Mukama kikyomuwadde. Abantu abasinga obungi tebaagala gaba naye ng'ate mu kyo mulimu omukisa era Mukama aggulawo eggulu. Ekyokusatu, bwe twesiga Mukama n'ako akatono ne Mukama atwesiga mu bingi. Akiddemu bwe weesiga Mukama muwaayo ako koyina akakatono ne Mukama akwesigisa n'ebingi. Gwe waayo ky'oyinayo eri Mukama kati Mukama akola omulimu azimbulukuse agejjese atambuze ebintu ebyo birenga birungi. Matayo 25 agamba bweti 25:22 sobola mpawo. Matayo 25:22 Nooli yaweebwa talanta 2 najja n'agamba nti Mukama wange wandekera talanta 2 laba navisamu talanta 2 endala. Genda maaso. Mukama we namugamba nti weebale oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono ndikola ki ndikusigira ki ebingi naye kali katono kati Mukama agamba ndikusigira ebingi. Abooluganda fuluusa abeera emmeso okulaba obulungi bwa Katonda bati mukono gamba naye bwe tuwaayo Mukama azimbulukusa n'akola ebyamagero ebigwanidde. Bayibuli tumalire olunyi lw'olusebo naye ku Luganda wali Matayo 25. Bayibuli neegamba okay, again the next verse. Okay, tolazibwa 24. Okay, welcome. Okay, tujja kuda mukesomere 25 22 paka 23. Abakolinso 9 onyulwa mukaga n'omusanvu gamba bwe ruti nti Abakolinso ekyokubiri naye kyenjogedde kino nti asiga entono alikungula ntono era asiga ennyingi alikungula bingi. Buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Bannange ebyawandiiko biri wano byonna nti mu kugaba kwe tuwaayo eri Mukama kikimuwa enkola okugezisaamu oba okugaziya obungi bwe tuba twetaaze. Njagala okumaliriza n'omusajja ono mu ndagaano enkadde. Omusajja ono Erisa mu ekyaba Ssekabaka ekyokubiri essula ey'okuna. Bannange kino kyanneewunyisiza nnyo nga ndaba Bayibuli mu ndagaano empya ne mu ndagaano enkadde nga tulaba ebyamagero nga Mukama azimbulukusa emigaati mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya. Kyanneewunyisiza nnyo naye nga mwekiri. Tugende mu Bakabaka Ssekabaka ekyokubiri essula ey'okuna. Okay, okimpadde we balinyisa. Bayibuli egamba bweti ono omusajja Erisa ne Eriya ne ono ye Erisa. Bayibuli egamba bweti awo Erisa najja nate Gilulaali ne waba enjala mu nsi. Waliwo ki? Waliwo enjala. Ani amuwadde akatebe? Abaganda bajeetu enjala embi. Ani amuwadde ki? Akatebe. Wangi kakutiya kisalamatu eyo nno njala yennyini njala kisalamatu njala nyamuwadde akatebe. Bayibuli negamba bweti abaana b'abannabbi ne batula mu maaso ge n'amugamba nti omuddu we nti teekako entamu ennene onfumbire abaana
baba nabbi enva. Genda maaso. Awo omu n'afuluma n'agenda katale okunoga amaboga n'asanga omuzabbibu ogw'omu nsiko n'anogako amaboga ag'omu nsiko n'ajjuza olugoye lwe n'ajja n'agatyemulatyemulira mu ntamu erimu enva kubanga tebaagamanya. Genda maaso. Awo ne bajjulira abantu okukola ki? Ne bajjulira abantu okukola ki? Okulya. Awo olwatuuka bwe baali nga balya ku nva ne boogerera waggulu nga bagamba nti ayi omusajja wa Katonda mu ntamu mulimu okufa, so tebaayinza kugiryako. Naye n'ayogera nti kale muleete obutta, n'abusuula mu ntamu. N'ayogera nti mujjulire abantu balye, ne wataba kabi mu ntamu. Kino kyali kyamagero nti awaali okufa waaliwo obulamu. Omusajja Erisa Mukama amukozesa. Naye nja tugende mu maaso tukyala ekyaliwo. Genda maaso. What of the okay. Awo omuddu we n'ayogera nti owa nteeke kino mu maaso g'abasajja 10. Genda maaso oladdako the 42. Awo omusajja n'ajja ng'ava Babusaalisa n'aleeta omusajja wa Katonda emmere ey'oku kibereberye, emigaati egya sayiri. Mujjukira n'olya gyaki gya sayiri. Babuloni bwe tugamba 10 gaali ameka 2 n'ebirimba eby'eŋŋaano ebibisi mu nsawo ye. N'ayogera nti bawe abantu bakole ki? Balye. Babula egambye emigaati gyali 10 ameka? Gali 20. Babula n'egamba bweti. Genda maaso. Okay, webale nnyo. Awo omuddu we n'ayogera nti omusajja Erisa emigaati egyali 20 n'agiriisa abasajja 10. Mulaba ekyamagero kyali mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano ki empya. Ekitegeeza Bayibuli yo ntuufu, teyeekuba mpawa. Ebyamagero bitulabye mu ndagaano empya balina mu ndagaano enkadde. Ng'omusajja ono Erisa byaleese emigaati 20 gye baaleeta gyazimbulukuka ne giriisa abasajja 10. Tebaabala bakyala, tebaabala baana. Naye emigaati egyaliwo gye gyaweebwayo ekiseera ekyo simanya negireeta naye yagiwaayo, Mukama yagizimbulukusa. Nga mmaliriza, kiki kyolina okuwa eri Mukama azimbulukuse byolinawo? Ojja kungamba akatono akaliwo tekirina mutawaana. Akatono k'oba oleetera Mukama. Bonna okaleeta Mukama ajja kwegulumiza. Bonna okaleeta Mukama ajja kukakasira. Bonna okawaayo ne Mukama ajja kukuwa. Bonna oleeta akatono Mukama n'omusika n'akatono ako ye Mukama ajja kwesigana bingi kubanga yennyini wa buli kantu. Buli we tuwaayo eri Mukama Katonda Yesu mulyaza amaanyi, asigala nga mwesigwa ng'ate wa kitalo era nga ye mulungi ate nga w'amaanyi. Ekkanisa ya GFM kitugwanidde okuba twesiga Katonda waffe omulungi, okuba nti tuwaayo kitulina ekyo. Mu kitulina ekyo temuli ekyamagero. Kati tulabye mu Bassekabaka ekyokubiri gyali emigaati 20. Ne balimbuuza Mukama, kiki ekiri mu
makulu g'ennamba eno 20. Ennamba eno 20 etegeeza oba ekiikirira okukula mu bintu eby'omwoyo n'okuba tulongoosebwa n'emitima gyaffe. Naye ate ennamba eno 20 namba eraga amaanyi ag'obwakatonda. Kiseera kyekimu netubona obulokozi. Engalo zo ekibatu kyo kiriko engalo 5, ozikubisaamu emirundi 4, tufuna 2 ekiraga amaanyi n'ekitiibwa eky'obwakatonda. Mukama aba ayagala nnyo gwe nange tutambule mu maanyi g'obwakatonda ag'okuwaayo. Oluganda, Mukama akuwe ekisa kye era akuyambe akunyweze obeere nti bw'oba owaddeyo ky'owaddeyo ekyo Mukama akikubiseemu. Ffe ng'amaka, nze n'omukyala wange, ebimu ku Mukama byatuwaddemu nga ebirabo okubeera abagabi. Okugaba okwo kutuli mukono gwa Katonda. Era Katonda ono asigadde nga mwesigwa nnyo eri amaka gaffe. Tuzibirize ku maaso gaffe, tusanyuke emitwe gyaffe wansi, tugeragwa ne Katonda wo ki Mukama kyagamba. Ki ky'oyizeemu olwaleero? Ki Mukama kyakugamba okole? Tokola enzo by'okugambye, naye kola Mukama byakugambye. Otugondera Katonda mwe muva eri amagiro, mwe muva obulungi, mwe muva okugaziwa, mwe muva okukulaakulana, mwe muva embeera ennungi ezeyagaza. Nga akavubuka kali akawayo emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Omuvubuka oyo bye byalinawo byokka, naye gwe olina ki mu ngalo zo olwaleero? Ki ky'olina Mukama kyagala abe ng'akozesa? Yogera ne Katonda eddakiika eno 1 oba 2. Mukama mwanukule, Mukama mwanukule. Nze kuba wali mu mbeera gy'oli mu kakati kubanga ogaanye okukkiriza Mukama kyakugamba oba okumugondera. Mukama mugambe nsaasira, onnyambe. Orabasa regesererabayo rabakazararabayo rekatererebalerebayo rwagagazarararabalere rabakazarararabalere. Mukama tyamege ekkanisa, tuliyenga eddoboozi. Oluusi tuwulya eddoboozi, obutawulya eddoboozi tulemerwa n'okukola kyagala tukole. Ne Mukama tuyambe tulizenga eddoboozi lyo, tumala okuwuliriza ate tukugondere. Olwo nno olyoka okole, ogaziye ensalo zaffe, otuwe eby'omuyiika, otugaziye ensalo zaffe. Nsabira buli mukazi, buli musajja ali mu kusiga kuno olwaleero, nange nga mweŋŋendedde, tuyambe ayi Mukama, tubeere abagondera. Mukama tukwebaze. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe otusabidde.